oziwangula. Ekisa kyo kingi gye ndi, n'entalo zo z'olwana nnyingi, ng'olwanira nze. Webale kunjagala. Eno ye wiiki esembayo mu mwezi ogwokutaano. Ekisa kyo kibadde kingi gye ndi. Nina okukkiriza omwezi ogw'omukaaga ogenda kukola ebyekisa, ogenda kukola ebyenjawulo eri obulamu bwange. Oweebwe ekitiibwa Yesu, kubanga gwe Katonda ankolera era alwana entalo zange mu linnya lya Yesu. Oweebwe ekitiibwa gwe atonda ensi. Gulumizibwa. Oweebwe ekitiibwa. Kuba engalo zo. Gulumizibwa. Yimusa emikono gyo. Weebwe ekitiibwa. Gulumizibwa. Oweebwe ekitiibwa. Gulumizibwa. Oweebwe ekitiibwa. Gulumizibwa. Yimusa Yesu. Weebwe ekitiibwa. Gulumizibwa. Yesu weebwe ekitiibwa. Gulumizibwa. Oweebwe ekitiibwa. Gulumizibwa. Yes. Azuukira. Yanwanira entalo zange. Yanwanira entalo zange. Yes. Yanwanira entalo zange. Yesu. Yanwanira entalo zange. 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 Yanwanira entalo zange. Tata. Yanwanira
Yesu ngaleta kasirina sente Yesu ngaleta yanwanira entalo zange Yesu tuli wano ffe yatulwanira omuyisa yatulwanira ffe yanwanira entalo zange nze yanwanira entalo zange nze yanwanira entalo zange Yesu yanwanira entalo zange Yesu yanwanira entalo zange yimusa emikono gy'omugambe Yesu gwanwanira entalo zange yogera n'ebigambo by'omugambe Yesu gwe Katonda nnwanira nina okukkiriza ng'olunaku lw'olwaleero waliwo abantu Katonda balwanira basumulula bayamba balwanira buli lutalo ye mulwanyi w'entalo zaffe mugambe Yesu gwannwanira kyekindeeta wano buli lwakusatu olwana entalo zange mugambe Yesu sizisobola kwata emikono gyo mu kifuba omugambe Yesu sisobola kwerwanira mugambe Yesu sisobola kwerwanira sisobola kwerwanira Yesu sisobola kwerwanira Yesu sisobola kwerwanira Yesu sisobola kwerwanira Yesu sisobola kwerwanira ntalo Yesu sisobola kwerwanira ntalo gwanwanira entalo zange Yesu gwe Katonda azirwana n'oziwangula Mukama yimuka olwanira abakazi abali wano yimuka olwanira abasajja abali wano yimuka Yesu yimuka yimuka Mukama yimuka Yesu yimuka gwe ekikolo kya Yese yimuka gwe ayamba abanaku yimuka gwe ayamba abaavu yimuka gwe ayamba abamulekwa yimuka gwe asangula amaziga yimuka gwe azaaza abagumba yimuka gwe atambuza abalema yimuka Katonda wa bajjajjaffe Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka Katonda wa Yakobo Katonda wa batume Katonda wa Sara Katonda wa Kana Katonda wa Rebeka yimuka Yesu yimusa eddoboozi lye eri Yesu yimusa eddoboozi lye eri Mukama yimusa eddoboozi lye eri Katonda wo mugambe Yesu gwalwana entalo zange simanyi buli lwojja wano kyoba owulira naye bassebo ne bannyabo Katonda waali wano ate buli lwatuuka alwana entalo ate n'aziwangula. He is a faithful God. He is an awesome God. He is a wonderful God. Alwana n'awangula entalo. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Fukumula omutima gwo mu maaso ga Mukama. Kye kituleeta wano olwokusatu. Waliwo Katonda wano. Waliwo Yesu wano. Omwesigwa wa Isirayiri. Ekiddukiro kyaffe. Essuubi lyaffe ye Yesu. Amaanyi gaffe. Omusumba omulungi ye Yesu. Katonda waffe. Katonda w'ensi yaffe. Katonda w'abaana baffe. Katonda w'amaka gaffe. Katonda w'emirimu gyaffe. Katonda w'ekkanisa eno. Osaanidde Mukama. Osaanidde Yesu.
ayimusa emikono gye eri Yesu. Mugambe gwe Katonda wange. Kyogere nga kiva ku mutima gwo. Kyogere nga kiva ku mutima gwo. Mugambe gwe Katonda wange. Mugambe naddukira eri ani? Mugambe bwe nva ku gwe naalagawa? Mugambe bwe sijja gy'oli naagenda wani Yesu? Mugambe bwe sikaabira gwe naakaabira ani? Mugambe bwe sinoonya gwe naanoonya ani? Teri alina bigambo bya ssuubi, teri alina bigambo bya bulamu, teri alina mukwano gulinga gwa Yesu, teri alina kwagala kulinga kukwe. Osaanidde Yesu. Njogera n'abazitoowereddwa, njogera n'abaweddemu essuubi, njogera n'abakaaba, njogera n'abazirika, njogera n'abalwadde, njogera n'abanafuye, njogera n'abalowooza embeera teeveewo, njogera n'abalowooza nti ky'oyitamu tekirisoboka, njogera n'abalowooza nti by'oyitamu tebirivaawo. Njogera Katonda gwe mmanyi, njogera Katonda gwe nakkiriza, njogera Katonda gwe nategeera, njogera Katonda w'ekkanisa yange, njogera Katonda gwe nsaba n'awulira okusaba. Oyo ye Katonda wo, anaakuyambanga, anaakuwaniriranga, anaakusumululanga n'omukono gwo ogwa ddyo. Abalabe bo baluwa, Katonda abasobola. Entalo zo zirwa, asobola ozirwana. Oweebwe ekitiibwa, oweebwe ekitiibwa Yesu. Ogulumizibwe Mukama, otenderezebwe Yesu. Osaanidde Mukama. Njogera eri obulamu bwo. Bassebo ne bannyabo bwe tujja wano si byakusaaga. Katonda w'ekifo kino Katonda ddala. Tetumwogerako ng'aboogera n'empewo, tetwogera na bbanga, twogera ne Katonda gwe tumanyi. Alokola, awonya, asumulula, akola ebitasoboka, ebitayinzika eri abaana b'abantu. Tulina Katonda abisobola. Yatulesaawo ebirala byonna ne tujja mu maaso ge. Yatusiibya ne tuleka emmere nga teri atukasi. Yatuleetera okuwaayo nga teri atusindiikiriza. Yatuleetera okusaddaaka nga teri atukasi. Tukola bye tukola kubanga tumwagala. He is our God. He is a faithful God. He is an awesome God. Njogera n'abali wano, njogera n'abali ku online, njogera n'abatulabira yonna gye batulabira. Oweebwe ekitiibwa Katonda waffe, kubanga bwe tukusaba owulira, kubanga bwe tukusaba oyanukula. Erinnya lyo ddungi. Osaanidde Yesu. Simanyi kye wazze owulira wano olwaleero, naye nze kye mpulira mu mmeeme yange kirala. Mpulira nga Katonda alina emigugu gy'asitula, mpulira nga Katonda alina amaziga g'asangula, mpulira nga waliwo Katonda alina obulumi bw'aggyawo kati, mpulira nga Katonda waliwo okuwonya kw'aleeta eri obulamu bwo, mpulira enzigi enzigule eri obulamu bwo. Olw'eggulo lino olulijjukira nti Katonda nalyoka ne ŋŋenda awo. Osaanidde Mukama. Tambula Omwoyo Omutukuvu, tambula mu bulamu bw'abantu bo. Bano tokola lwa gwe bayise yenna, okola lwakubanga oyagala abantu bo. Obaagala nnyo okubawonya, oyagala nnyo Mukama okubasumulula.
Oweebwe ekitiibwa Yesu, oweebwe ekitiibwa Yesu, Katonda gwe tunoonya. Oweebwe ekitiibwa Yesu, Katonda ali wano. Tambula okome ku buli bulamu bwa buli mutima ogwegudde gy'oli. Tambula osumulule buli mutima gwa buli mwana wo. Oweebwe ekitiibwa Yesu, oweebwe ekitiibwa Yesu, oweebwe ekitiibwa Yesu, oweebwe ekitiibwa Yesu, oweebwe ekitiibwa Yesu. Oweebwe ekitiibwa Yesu, oweebwe ekitiibwa Yesu. Koma ku bulamu bw'omukazi oyo akwetaaga, koma ku bulamu bw'omusajja oyo akwetaaga, koma ku bulamu bwa buli muntu yenna ali wano. Emmeeme yaffe yayanira ggwe. Osaanidde Yesu, osaanidde Yesu, osaanidde Yesu, osaanidde Mukama, osaanidde mukwano gwange. Jangu otambule, jangu okole, jangu osumulule. Amaanyi go Yesu, amaanyi go, amaanyi go Yesu, amaanyi go, amaanyi go Yesu, amaanyi go, mpa amaanyi nyongera okunywera, mpa amaanyi nyongera okwagala, amaanyi go, mpa amaanyi nyongera okwesiga nze, amaanyi go, mpa amaanyi mpangula ebinnuma, amaanyi go, mpa amaanyi nyongera okwagala, amaanyi go, mpa amaanyi nyongera okwesiga nze, amaanyi go, mpa amaanyi nyongera okwagala, amaanyi go, mpa amaanyi nyongera okwesiga nze. amaanyi go, Oh Yesu, amaanyi go, amaanyi go, amaanyi go ge gampanguza nze, amaanyi go, amaanyi go ge gambeezawo nze, amaanyi go, Yesu, amaanyi go, amaanyi go, amaanyi go ge gantusiza wano, amaanyi go, amaanyi go ge ganyimusiza nze, amaanyi go, amaanyi go ge gamponyeza endwadde, amaanyi go, amaanyi ge ganzija gye naveeyo, amaanyi go, njagala amaanyi go, amaanyi go, njagala amaanyi go, amaanyi go, kubirako Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Tulako wansi Katonda.
Haleluya. Njagala kwogera ku kintu kyangu nnyo. Twagala okwebaza lwa musumba waffe Frobia. Tumukubireko mu ngalo olw'obuweereza. N'abaweereza bonna baabaaniriza dda bulungi. Amiina. Olwaleero Mukama yaluteekateeka bw'ati tubeereko wano. Haleluya. Twawuliziganyiza ne musumba era twebaza Mukama buli mukisa gwatuwa yaba ateeseteese. Haleluya. Kakati njagala kwogera ku kintu kyangu nnyo. Tweweeyo mu kusaba. Sigenda bajja wano okutaano nga mubuulizi bwe yagambye muyinza okweraliikirira obwereere. Amiina. Njagala kwogera ku kintu kyangu nnyo. Bakiyita make your burden lighter. Omugugu gwo gufuule mwangu. Amiina. Omugugu gwo gufuule ki? Kigamba akuliraanye. Awa project ajja tuteekerayo ekyawandiikibwa Matayo essula 11. Olunyiri tunaasoma kuva ku 25. Abalina obudde bwe munaddayo musome essula eyo yonna nkulu. Amiina. Katonda teyakutonda kubeerawo nga tolina bye weetisse. Naye ekyenjawulo ku by'olina okwetikka kye kino. Ayagala by'olina okwetikka bibeere byangu. Amiina. Kati omugugu gwo gufuule muki? Sate saze na Bayibuli ya Luganda. Kati sirina budde busoma Luzungu ng'ate njogera Luganda. Kakati ani atusomera? Nade manyi babi projecting ani endooza si bituufu. Ani atusomera? Matayo essula 11:25. Olunyiri lwa 25 agamba bw'ati nti mu kiseera ekyo Yesu n'addamu n'agamba nti nkwebaza Kitange Mukama ow'eggulu n'ensi kubanga wakisa ebigambo bino ab'amagezi n'abakalabakalaba n'obibabikkulira abaana abato. Wuliriza. Katonda addira ebigambo eby'amagezi n'abikweka abeefuula abagezi n'abibikkulira abaana abato. Bwe boogera ku baana abato teboogera ku gwoyonsa, boogera ku ggwe oli mwana wa Katonda. Ebintu ebimu Katonda by'aleeta tabibikkulira buli omu, abibikkulira abalina okubibikkulirwa. Kati yayogera ebigambo bino n'agamba bino byenjogera byakisibwa abagezigezi ne bibikkulirwa abaki? Soma. N'agamba nti weewaawo Kitange kubanga bwe kityo bwe kyasemebwa mu maaso go. Yes. Ebintu byonna byakwasibwa Kitange, so tewali muntu amanyi omwana wabula kitaawe. Okay. So tewali muntu amanyi kitaawe wabula omwana. Na buli muntu omwana gw'ayagala okumubikkulira. Otyo. Mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa. Okawuliraako? Nange n'abawummuza. Mujje gye ndi mwe mwenna abakooye n'abazitoowereddwa nange naakola ki? N'abawummuza. Wosiwe nsinga nno okwagala mumanyiwo nnyawo otyo. Mwetikke ekikoligo kyange muyigire ku nze. Mwetikke ekikoligo kyange muyigire kwani? Ku nze. Omanyi eno kati kino ekyoto kyafuuka ky'abamakiwa. Kankubuulire mu nsi muno Katonda teyakuyita butabaako kye weetikka. Amiina. Kye bayita omugugu bano bwe baba bakinyonyola mu Luzungu, it can be a responsibility. Ate teri buvunaanyizibwa bwangu nnyo, buteekwa okubaako obuzito bwe bukuteekako. Kati mu nsi muno tewajja kuseeyeeya. Katonda alina bye yakuyitira okwetikka ng'oli mu nsi muno. Enjawulo yeeno, ye byakuyitira okwetikka byangu era akimanyi ojja bisobola. Nzirizaamu kwakuliraanya amaanyi muge ojja bisobola. Aleluya. Mugambe tojja kuddukayo mu bufumbo, ojja kusigalayo, ojja busobola. Muzzeemu amaanyi, ayinza okuba abadde anaatera okufubutuka, muge ojja kubisobola. Ojja bikola ki? Katonda
teyakuyitira butabaako kye weetikka, naye kino kimu ky'amanyi, buli kyakutikka okisobola. Buli kyakutikka okikola ki? Bw'aba saluuni gye yakuyitira okubeeramu bikusaza omwezi oguwedde, teri kudda ku luguudo g'eba n'ebya saluuni tebikola, kantandika engoye sizizo beerayo eyo, kubanga eno ate ojja kujja otutabule. Oyinza okujja mu ngoye n'otutabula, ate naffe abazirimu n'otukyaya. Ababadde bakasitoma baffe, Katonda kikino kyakola. Teyakuyita mu nsi muno butabaako kye weetikka, naye enjawulo yeeno, buli kye yakuwa okwetikka okisobola. Wangi ngambira akuliraanya abaana obasobola. Ebyobeerawo ne weekyanga seeki nkumaze kuzaalukuse todda waka. Siffe twakutuma muleeba, kubanga ne prosesi y'okubafuna tewatuyita kuyambako. Kakati n'olw'ensonga eyo obasobola. Ngambira akuliraanye tawulira bulungi olumu olw'eggulo, mugaye buli Katonda kye yakuyitira okisobola. Agambye atya? Mwetike ekikoligo kyange. Omanyi abaalokoka baagala nnyo enjiri eyo, gamba byonna yabikwetikira, byonna yabitwala. Ono eyabyetikka yennyini Yesu ye yayogera, mwetike ekikoligo kyange. That means he did not call you to carry nothing. You're supposed to carry something. Olina okubaako ne kye weetisse, naye obulungi bwa kye weetisse okisobola, era yakuwa amaanyi agakisobola gw'otannaba kukitegeera. Haleluya. Soma. Agambye nti olwa29 otyo, mwetike ekikoligo kyange muyigire ku nze. mwetike ekikoligo kyange muyigire kwani? Ku nze. Era n'omusalaba tegwali gwaffe, nkyovola bannyini gwo yali agusobola. Kubanga ndi muteefu era omuwombeefu. Agamba nze ndi muteefu era omuwombeefu. Omanye ebimu ku bintu ebitumenya tetuli bateefu. Akantu katono nnyo kajja, ekyalo kyonna ne kimanya. Ekyalo kyonna ne kimanya nti ewannaaka fiizi z'omulundi guno zaamubuze. Kubanga mu mutima gwo toli muteefu, you're not gentle. Ebintu obikwata ngeri ya kivandulo. Fiizi zikubula okuva eri ku ssaawa ya Queen paka ene Katwe. Buli omu n'amanya nti Naaka asabira Katwe Matters, musumba we ye Flobia, mission coordinator we, mission coordinator we, kwegamba mukulu Segawa, mwami Segawa n'omukubiriza we, bonna abantu ne bakimanya nti oyo asabira awo fiizi zaamubuze. Opaala, opapala, otagala, olekaana nnyo. Buli ekikugwako toli muteefu. Bino ebintu bye baatuyitira okwetikka, olumu olina okitunuulira bw'oti n'okkakkana, ate n'okigamba, oyogera n'okukyogera okigaana okigaa tompapya. Nkimanya abaana balina okusoma tompapya. Osegedde? Kuba olumu embeera egenda nejja nekugamba naamu ng'okuze nnyo netabayo yadde omusajja akusiyoga. Nkimanyi obufumbo ombwagala nnyo naye tompapya. Gwe kennyini nga gwoyogera naawe, kuba kuno okutagala kutomeza bangi. Abaana bali muno mu Kampala buli ssaawa banoonya gwe banaayisaamu gaali, ng'olyoka ova eri buli waliwo gwe nagenda okusabira eyo nali sayidize ye Kasawo, nanga nze njagala kufumbirwako, nze oyagala Katonda akuwe musajja ki? Naga musumba wentuuse yenna ajja. Okikakasa yenna ajja. Gwomanyi kye bayita buli musajja yenna ajja. Gwomanyi mbuuliza kulya mugeyo, gwomanyi kye bayita buli musajja yenna ajja? Gwokimanyi kye kitegeeza? Omanyi amakulu gaakyo? Onookisobola ddala baleete yenna. Olw'okuba tonnafuna yenna ajja baleete.
kakati mukwano gwange ono agamba weetika ekikoligo kyange ate yigira ku nze ndi muteefu. Gwe olaba Yesu ne ku musalaba apanikinga, bamukomerera, yakaaba n'obulumi bwali bungi, naye ebigambo bye even in the midst of pain nga bitono, ebigambo nga bitono. Eriyo abamu gwe weeretedde n'omugugu okufuukira omunene, so make your burden lighter. Abamu ne bajja ne batuwayiza ti tetulina na mafuta gabasabira, ng'ekikuliko tekinnaba kuvaako, oyogera nnyo Katonda bayakabiku. Olaba bwe yajja ne bagamba Mariya nnyina Yesu nga bamugeyo libeera olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, Bayibuli egamba ebigambo ebyo n'abyekuumira ku mutima gwe nga byakyama. Gwe buli kimu okyogera, ekirungi n'ekibi, buli ekikugwako. Omusajja aba yakapulopoozinga agenda okukeera ku makya nga yeeraba ku Facebook, temunaba nagenda wala, yagambyeko katono jjo ng'otandika kwewaana. My hubby, just wait, a story yet to unfold. Tujja bannange. N'olyoka weeteesateesa okunvuddeko ku mudaala, abannoonya munneesonyiwe. Kakati ate tebirwawo olugira n'akuyiwa, naye nga waliwo eyasoma kaposita yabadde ayagala okujja omulala, aga naye ono yagamba tumwesonyiwe katunoonyeze awalala. Kati in moments of good things and moments of tough things oyogera nnyo, ekintu Katonda aba yakakireeta, ensi yonna ng'ekimanyi. N'abalogo n'abasezi n'abakukyawa n'abatayagala n'abeesonyiwa akugambyeko lwe bagolokoka ne bagamba mugondi katumuddire feeza esembayo wuuyo bamutwala. Ngambira kuliranye ekikunjagaza oyogera mangu, ebibyo muge ekyo kyo nkikwagalako nnyo, oyogera mangu. Kakati basaba ne bannyabo nga tuli eno tusiiba tusaba tubasiiga amafuta. Make your burden lighter. Omugugu gwo gufuule mwangu, naffe abakwetikirako twanguyizibweko. Ngambira kuliranye naye otumenya, bannange otumenya. Soma. Agambye nti nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe. Ye wakomyewa. Nakomye. Omazeeko bumazi. Ekanziremu ssebo olwabirimu omwenda. Ye ssebo. Agamba nti mwetika ekikoligo kyange, muyigire ku nze, kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima. Nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe. Kubanga ekikoligo kyange si kizibu. Agamba kubanga ekikoligo kyange si kizibu, n'omugugu gwange mwangu. N'omugugu ogwange mwangu. My burden is lighter. Bwe twogera ku mugugu tutegeeza ki? Ebyo ebikweraliikiriza. Bwe twogera ku mugugu tutegeeza ki? Ebyo ebikunyigiriza. Bwe twogera ku mugugu tutegeeza ki? Mitawaana gy'oyitamu. Bwe twogera ku mugugu tutegeeza obuvunaanyizibwa Katonda bwakutisse, butwanguyirizeeko, naffe abakwatirako twanguyirizibwe. Nalina omuwala gwe nali nsaba naye, nsaagala kwogera gye yali kubanga olumu ba clients toyogera nnyo mannya gaabwe nakuriviiringa nnyo, naye omwana ono nali musabira, nga buli lwe musabira agenda okukomawo ayita mu kizibu kyekimu. Tumusabira tugoba emizimu, nentuka ekiseera nenkoowa, nenga niyo omwana ono kiki ekituufu ekyamusiba. Ngenda okumwetoloola bwe nti to find out asabirawo, abeerawo, akola ki. Ssebo ngeno buli lwe tusaba addayo n'ava ku mulenzi omu n'adda ku mulala, ne tusaba ne tutunka n'olwo bwe tumala n'addayo n'afunayo omulala.
omanyi bw'oyagala okwegaba nabo abakwetaaga we babeerawo. Kyonna engeri yonna gye weeseetingamu ky'osiga gwe ky'okungula. Gwe kalaasi gye weeteekamu ofuna kasitokera ku makya n'omalira mu mutima gwo n'ogaa nteekwa okufunayo omulenzi buli wiiki omufuna. Ate nabo babanga be basetinze eri mu nsi y'obwa setaani nabo kasita ogenda ng'obaagala obafuna. Wano mu nsi mwe tuli ky'oyagala ky'ofuna. Kasita okera ku makya n'ogaa nteekwa okubaako omusajja gwe nfuna buli mwezi omufuna. Era kasita ogenda ku makya n'ogamba njagalayo omuntu anzaalamu nze buzaazi gye bali abaana bali wano nga gwe beeziira kukumanya toyagala kuzaalamu buzaazi. Ngambira kuliranya abaana bali wano ate balasa gwe weeziira kweseetinga bwoti bo bajja. Kati omugugu gwo gufuule muki? Gufuule mwangu. Njagala kubuuka byonna bye nateeseteese ngende ku bintu bitono nnyo malirize. Bayibuli egamba Matayo essula 11:12 nti obwakabaka bwa Katonda bwakuwaguza. Bwakola ki? Tuli mu ssuula y'emu. Obwakabaka bwa Katonda bwakola ki? Essuula eyo gy'eva Yesu Yokaana amutumira abantu. Essuula eyo gy'eva Yokaana amugamba genda mumbuulize Yesu nti yoyo eyasuubizibwa oba tulindeyo omulala. Kaakati Yesu mu reply okumuddamu Yokaana amugamba ddayo ogambe Yokaana bye mulabye, kubanga abazibe balaba, abalema batambula, ab'ebigenge balongoosebwa, bakiggala bawulira, n'abafu bazuukizibwa, n'abaavu amawulire amalungi galangirirwa eri obulamu bwabwe. Yokaana yali mukomera ng'ayagala kumanya mission gye natandika ey'okulangirira ono alisitula emigugu gy'abantu egenda mu maaso. Ne bamuzzaamu amaanyi nti sebo mukomera gy'oli ebintu bitambula. Ndi wano okulangirira amawulire amalungi gy'oli nti sebo mu busibe bw'olimu wano Yesu buli lwakusatu asitula emigugu gy'abantu, alokola n'okuwonyaawonya. Ekizibu kyo tajja kiremererwa. Yokaana yali mukomera ng'ogwo gwe mugugu gw'alina, naye ku mugugu guno gw'alina mu lunyiriri bw'osoma olwokuna okutuusa ku lw'omukaaga ng'ayagala kumanya omugugu guno njagala guwewuke nga mmanyi nannyini kwetikka migugu gwe nalangirira kituufu ddala atuuse. Era bwe yatuma abayigiriza ne baddayo ne bamugamba ssebo gwe walanga kyamazima atuuse, era ne bye wamwogerako kituufu abikola. Bassebo ne bannyabo kankubuulire mu mbeera yo gy'olimu ku bujulirwa bw'owulidde wano na bulijjo bye tuwulira wano olwokusatu ne Katonda byakola, katukutegeeze omugugu gwe weetisse waliwo Katonda akoze bye tuwulidde n'ekikyo tekijja mulema. Nzirizaamu kwakuliranya amaanyi muge nina bye nali mpuliddeko wano, ekikyo Yesu tekijja mulema. Muge tekijja mulema, mugambe tekijja mulema. Haleluya. Kati Yesu bwe yeeyongerawo agamba mu Matayo essula 11:12 nti obwakabaka bwa Katonda bwakuwaguza. Bassebo ne bannyabo omugugu gwo bwe guba gunaafuuka mwangu. Ate Church of Uganda njagala nnyo. Teri moment zinyumiranga kiseera kya kubatiza. Bwe baba babatiza omuntu yenna wano bagamba mutumba omuntu ono erinnya ne bamutumba. Olwo Reverend abeerawo n'agamba tukubatiza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. N'agamba omuntu ono tumukkiriza ayingizibwe mu kibiina ky'ekisibo kya Kristo, era tumuteekako akabonero ak'omusaalaba. Amakulu gaako okuva kakana aleme okutya okwatula nti akkiriza Kristo eyakomererwa. Naye nzaawo awo wokka we mba nninza okuwuliriza
naye alwanenga n'obuzira n'ebibi n'ensi ne sitaani wansi w'ebendera ya Kristo. Bw'aba omukazi ne bagamba erannyikira okubeera omuzaana, bw'aba mulenzi oba omuddu omwesigwa owa Kristo. Basabo ne bannyabo, eno kanisa nnwanyi ya ntalo. Bw'oba oli mugayaavu ebyokuwaguza bikulemye. Wano ffe tutwala n'ebitali byaffe naddala nga byabagayaavu. Wano ffe kankubuulire, wano buli muntu eyajja okuzanyira mu mukisa gw'ekibuga tugulwanira wano gutwala. Wano ku Lwokusatu. Ngambira akuliranye wano ku Lwokusatu, ngambira akuliranye bulijjo ebimu ku bindeeta wano kutwala mukisa gwa bugayaavu bwo. Mujjukize mugambe akitegere, muge seekwese buli lwenzija ano mba nnonya mukisa gwo ng'ogayadde. Wano tetusaaga, muzzeemu amaanyi, muge wano tutwala n'ebitali byaffe. Kubanga Katonda yagamba ababi balitereka, abatuukirivu ne bakola batya. Basabo ne bannyabo, wano bwe tujja wano okusaba bintu bya kuwaguza. Eddoboozi mulinga ligamba tojja kuwona ng'oganja kuwona. Eddoboozi mulinga ligamba Kampala akuleme ng'ogasijja kuva wano. Eddoboozi mulinga ligamba tolifumbirwa ng'ogamba osaaga sinnafa. Kuzenya ne Katonda ng'akoze ebintu mu biro bye. Eddoboozi mulinga ligamba tojja kubaako gy'otuuka ng'ojja kutuukayo. Eddoboozi mulinga ligamba kati ebintu tebikola ng'ogabikola. Eddoboozi mulinga ligamba kati enzigi zeggadde simanyi buli kimu kiganyi ng'oganze ŋŋenda. Bino ebintu byakuwaguza. Wano wa lutalo. Ebintu tubitwala n'amaanyi, ebintu tubitwala na kuwaguza. Tweralikira bwe tutambula, ebigere byaffe tugwa bwe tusituka. Tugenda mu maaso, tetukoowa, tetulekeraawo, tetusirika, tetwetamwa, tetubivaamu. Katonda teyatuyitira kubivaamu. Kakati mukwano gwange mpuliriza, omugugu gwo gufuule muki? Bagalatiya essula 6. Bagalatiya essula 6 olunya olusooka okoma ku lw'10 munaasomayo eyo nga mutuuseeyo. Okusobola okuvula omugugu gw'omwangu, njagala okitegeere nti nga bw'otwala obuvunaanyizibwa obw'okugwetikka, Katonda alina abalala bakuyitidde. Bayibuli egamba carry one another's burden. Weetaagayo abantu nga babulwa emirembe, naye ng'ekibabuza emirembe kuwanirira ggwe. Ote bw'oba tolinaayo muntu n'omu mu nsi muno ng'abeera eyo n'alumwa nga naye alumwa just kusabira ggwe, ne bw'oba olina ky'omukoledde ne bw'aba tolina ky'omukoledde oli bubi. Ngambira akuliranye, olinayo omuntu yenna gw'omanya akusabira yadde akatonotono. You must have people that help you to carry your burden. Wateekwa okubaawo omuntu ng'ekintu ekikutukako abulwa emirembe. Olaba amanya gammwe bagakwata ne bagateeka mu masabo. Walina okubaayo omuntu akwata erinnya lyo nga buli lwalirowoozaako alireeta mu kubeerawo kwa Katonda. N'agamba Yesu n'akawuuno, yeetaaga kino, yeetaaga kiri, muwe omukisa, muwanirire, mukolere ebyekisa. Erinnya lyo liteekwa okubaako gye liri, naye nga balyogerako bye balyogerako birungi. Gwe tekikwewuunyisa nti olina abaagala okuloga, naye tolinaayo balangirira linnya lyo mu maaso ga Mukama. Kati onoosimatuka otya eddogo? Ate abaana baloga e Uganda, kankubuulire, baloga ebirimu amagezi n'ebitaliimu baloga. Abaana baloga. Abaana e Uganda baloga. Nze naliko emisinde n'ensabira omwana mulenzi omu ku bavange bagenda ku mudaala gwo ogwa chapati ne bagusimbamu eddagala. Chapati. Ngambira akuliranye baloga ne chapati. Mugamba alabika looza byakusaaga eby'e Uganda. Baloga ki? Omudaala gwa chapati olooza gwa capital 1 mega.
Capital wammeka 5 naye osiba enviiri za 10,000. Ngambira akuliranye olaba baloga mudaala gwa chapati olwo afaanana bw'atyo mugaye gwe olimu eddogo eriwera gwe gwe olimu eddogo eriwera gwe wenna oyambadde emitwalo egisukka mu 5 ologeka. Kati bassebo ne bannyabo bwe tujja wano kuwaguza tuba tetulina era bw'olaba ng'abantu nga bayingidde okusaba leka kubeera nga tourist. Kasi abantu batandika okusaba tobeerawo ngo gayi maama ate oli ayiseewo nnyo bajja kuloga ate ojje ng'otunoonya. Wano buli omu bwe tutandika okusaba they mind their business. Buli omu ne waagudde, bw'olaba afukamidde, bw'olaba agudde eri mu ntebe, bw'olaba ali ku olta, bw'olaba akaaba, bw'olaba afukamidde, bw'olaba agalamidde wansi baveeko. Bino ebintu byakuwaguza. We want space. Abasajja abatatya Katonda balina ssente zivuluuja. Abaana ba Mukama tuli eno tubonaabona, ezo zirina kuba zaffe ate sisaaga. Okitegedde bakeera ne bafuwa emindi ne basomesa abaana baabwe. Gwe nokeera n'okoowola Katonda ababo ne bakulema. Nkitya bino ebintu bya lutalo lwenya. Ate bwe tuba tulwaffe tetusaaga, bwe tuba tusaba labula akuliranye muge bwe mba nsaba nze sisaaga gw'olaba. Kati awo toseka nyiga na bunyizi, tekako fesi nga nkambwe muge bwe mba nsaba nzi mugamba ate bwe nfuna ku mukisa ogusaba sisaaga. Haleluya. Bintu byakuwaguza. Ne bwe ziba dakiika 2 ne bwe ziba 5 ne bwe mala wano ne mbaga kati mu dakiika nga 10 zokka tusabe tosaaga. Kasita kusa ate ebya wano si byakwetooloola. Bw'oba oyagala ssente muge Mukama ndi bubi ndeka kwetooloola. Mukama naawe kati oba nkutandike ntya bayira oba kati kino nkikugambe ntya on a serious note oba kati kale simanyi kale bw'onookiwulira naye kale mbadde nga tugenda okumaliriza okusaba nga toyogedde na kyogamba. Eggulu lirinze obeeko kyogamba tolina kyogamba ggulu. Oli mu kwetooloola muge Mukama kale yes nina byensobeza nina bye nafuyiddemu naye ekyamazima ne serious note gyosaalidde ne leero nneme kulya ate nga gw'omugabiriza oli wano. Njagalayo waakiri mpaayo zompa zimpise mwezi guno nga bwenkyakunoonya bwenkyatereeza n'obulamu bwange. Omuge Mukama baako gw'obuza emirembe waakiri andeetereyo 5 wano naye ebyokubeera wano ng'enjala ennuma nga bwe nzija wano olw'okusatu Mukama sijja bisobola. Eyo saala tesaaga. Naye tutandise okusaba oli mutukuvu oli w'amaanyi ekyo Katonda akimanyi era oli wa buyinza asaanidde weebwe ekitiibwa. Mukama weebala anwanire entaaya zirwana era Yesu ani alinganga gwe era teri alinganga y'oyagala ki? Eggulu libuuza oyagala ki? What do you want? Bw'oba oyagala musajja omugaye Mukama njagala musajja tomala gandeetera njagala bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Mmanyi mu biro ebituufu ebintu obifuula birungi naye ekyo kyenkusabye. Omugaye paka lwendidda gy'oli njagala musajja mulungi. Oba oli muleeta ndi wa 9 gwe njagala. Oba oli muleeta ndi wa 5 njagala. Paka lwendidda gy'oli ekyo nkitadde mu maaso go. Bino ebintu byakuwaguza. So make your burden lighter. Nga tukulwanirako naawe lwana. Kuba ekikuleeta wano ku Lwokusatu ffe ne twererejja bwe tuti kugamba toli wekka tuli naawe. We are family. Buli lw'olumwa tulumwa. Buli lw'okaaba tukaaba. Buli lw'oyavuwala tuwulira bubi. Buli lw'osinda tuwulira bubi. We are here to help you carry your burden also. Kati naawe tuyambe va mu tulo. Ofuluuta.
olya emmere okuva January paka December. Ne mu kisiibo mu nnaku ezaalangirirwa n'ez'okusiiba tosiibanga namu yadde sekendi emu. Olya fe abasiiba boomenya. Oli mu kuwoza nga bye munsabira tebikola, ggwe weefiirizaako ddi? Ffe enjala etuluma ne tugenda myezi na myezi. Waliwo omwaka we nasiiba 5 months. Nasiiba 3 egyasooka. Mukama n'aŋŋamba atonnaba abaana bange bakyetaaga okusabira, ne ntwalayo emirala 2. Nze nkutuka. Oli mu mmere olya bw'onnenya lwaki amafuta gange tegakola? Gwe waganfukako ku mutwe. Okitegedde? Kakati nawe twanguyirizeeko. Okitegedde? Omusajja omwagala naye ne perfume ey'N2,000 yakulema. Owunya. Naffe abakusabira watusobera. Bwe tukowoola omusajja naye bwe twewuunya buli luvannyuma lwa ssaala tugamba Mukama owooluganda ayagala omusajja anaamuwunyiriranga ati. Kuganga naye kennyininyini we wandibadde omulinamu omuntu yina omugamba Mukama ne bwe nandibadde nze nange sandi mututte naye owooluganda muwa ekisa taata. Munaatera tusabya ssaala taata, wabaawo omuntu yenna yeetaaga omuntu awunya muleete in the name of Jesus. Kakati omugugu twanguyirize naffe tubeere ng'ekintu kye tuteeka mu maaso ga Mukama kyekyo. Tolina yadde empisa buli muwala gw'osanga naye oyagala eyalokoka, atya Katonda, embeerera, atazaalangako, atayonsangako. Gwe ebipale byo buli gw'osanga gw'obisumululira. Naye ffe otumenya tukunoonyeza omulungi, omwesigwa, atya Katonda, anaakufukamiriranga, n'aweetako ne ku nsingo. Waguba tolinaamu yadde empisa n'emu. Naye ffe otumenya. Ngambira awuliranye twanguyirizeeko ku mugugu gwo, twagala okwetikkirako naye otusobedde. Kansome ekyawandiikibwa wano ekisembayo. Zabbuli essula 55 olunya olw'22. Ekyo kisome kyekisembyeyo. Make your burden lighter. Omugugu gwo gufuule mwangu. Soma Zabbuli ya 55 olunyi lwa 22. Otyo wagamba watya? Olunyi lwa 22 agamba bw'ati. Teekanga omugugu gwo ku Mukama. Okiwulidde ekyo? Kolanga otya? Teekanga omugugu gwo ku Mukama. Kolanga otya? Naye anaakuwanirira. Lindako, Bayibuli eguyise mugugu gwani? Bayibuli eguyise mugugu gwani? Eggulu likimanyi buli muntu alina omugugu gw'alina okwetikka. Ekyo kyabakuze bamakiwa. Alijja wano n'abalimba byonna Yesu yabyetikka. Gwe tolina yadde yadda kogenda kwetikka oyo aliba mubulizi wa njiri mulala sinze. Bayibuli ekimanyi buli omu alina omugugu gw'alina okwetikka. Naye wuliriza Bayibuli bw'egamba. Egambye etya? Teekanga omugugu gwo kwani? Mukama. Naye anaakuwaniriranga. Naye anaakolanga atya? Anaakuwanirira. Ey'Oluzungu egamba he will sustain you. Omugugu oguteeke ku Mukama naye anaakola ki? Anaakuwanirira. Taaganyenga abatuukirivu okuwangulwa ennaku zonna. Taagenda kuganya batuukirivu kuwangulwa ennaku zonna. Awo we tugenda okusabira essaala, yimirira ku bigere ebyo. Omugugu gwo guteeke kwani? Kubanga actually eky'Oluganda kigambye anaakuwanirira naye eky'Oluzungu kigamba y'anaakubeezangawo. Yimusa emikono gyo gamba ayi Yesu ojja kumbeezangawo. Kubirako Yesu mu ngalo. Omugugu gwo guteeke kwani?
naye anaakubeezangawo, anaakuwaniriranga. Bayibuli egamba onaakugamba okwetikka omugugu gw'ogumuwe, tajjagganya batuukirivu kuwangulwa. Kati Katonda teyayagala kutuleka without being responsible people. Kyova laba eriyala lwaki bw'obanga kale walokoka, lwaki naawe Katonda takusasulira fees? Lwaki takolera kino? Bamanyi otulangira. Ani yabagamba twatondebwa kubeera awo nga biyinja? Twatondebwa to be responsible. Naye enjawulo gye tulina n'ensi, ffe tulina Katonda atwetikkira ku migugu gyaffe. Tulina Katonda talituganya kuwangulwa. Bassebo ne bannyabo bakubanja, mbuuza bakubanja. Nina amawulire amalungi gy'oli, Katonda talikuganya kuwangulwa. Ebintu byesibyemu bisse mabega tebitambula, obisindiikiriza tebigenda. Bassebo ne bannyabo kankubuulire, akubeezezaawo emyaka mingi. He has sustained you. Tayinza kuvaamu mu mwaka guno ogwa 2025. Agambye mpa emigugu gyo, I will sustain you. Gwe teweewunya nti waliwo lw'otunula emabega ne weewunya n'ogamba awo mpiseewo ntya. Wakaabira buli omu n'atakuyamba, naye ssebo wooli. Waddukira eri buli muntu gw'ali osuubira okuyamba n'atakuyamba, naye ssebo wooli. Bassebo ne bannyabo, God will sustain you. Kiŋŋambira akuliraanye mugambe mu Luzungu, mugambe God, ojja kwogera Oluzungu, mugambe God will sustain you. Kiddemu mugambe God will sustain you. Wuliriza, Katonda ajja kubeezaawo, ate taliganya mutuukirivu kuwangulwa. Ekyo nkikulangirirako mu linnya lya Yesu. Ekyo kijja kubeera mu linnya lya Yesu. Ekyo nkikusabidde omwezi ogw'omukaaga mu linnya lya Yesu. Simanyi mukimanyi nti luno lwe lwokusatu olusembyeyo mu mwezi guno, ekyo mukimanyi? Aleluya! Mukama akuwa omukisa. Katonda ajja kuwanirira, ajja kubeezaawo. Guno guyisemu otya? N'ogw'omukaaga guwedde, gukwerinde. Oli mwana wa Katonda. Ffe tujja kubeerawo wano, tujja kubaawo wano. Kambabuulire nga tukyasaba wano e Katwe Matters. Ensi tejja tutiisatiisa nti eno ensi eggwawo, esaanawo, ezikirira. Katonda waffe awulira. Buli atukyankalanya ajja mukyankalanya, buli atuyigganya ajja muyigganya, buli ayagala otutwalaganya ajja mutwalaganya. Ye Katonda w'omukisa gw'omu kibuga, ate Katonda w'omukisa gw'omukyalo. Katonda, kambabuulire, bameka kumwe nga wazaalibwa mu 80s awo, 80s n'okudda emabega, 80s n'okudda emabega. Buli bantu bonna nga mwazaalibwa mu biro bya 80s n'okudda emabega, mwazaalibwa mu ntalo. Gwe tokyewuunya bataata baffe laavu yabavaawa okubanga baali mu dduka ng'eno we batuzaala. Bakikola batya? Kyajja kitya? Kubanga ffe jjajja waffe Efulayimu Magala yatunyumiza. Mbwe baana bange emundu yaseka. Kofa otyo? Emundu yaseka, mbu yasekanga, mbu waliwo ezavuganga sibe gugu, mbw awo ne badduka. Naye ssebo, Muzeeyi Ssemakula James ne maama wange Joyce Nakanyike, nze banzaala emundu ziseka. Awo Museveni ajja, batwalagana abalala bayita ojooko. Kakati neewuunya
wakati misinde gya dduka ndooza baalinga bafubutuka nga muzeeyi James bw'agamba Joyce amugamba yadde tudduka naye nkwagala nnyo. Katonda eyabeezaawo bakitaffe mu biro ebyo yakyali Katonda waffe. Ne wakati mu bantu nga bafa tusobola okubeerawo, ne wakati mu bantu nga baavuwala tusobola okugaggawala, ne wakati mu bantu nga basula enjala tusobola okuliisibwa, ne wakati mu misolo nga girinnya tusobola okukola. Ffe tulibeerawo nga tugamba abaana baffe nti baana bange kambabuulire, buli omu yakaaba naye ffe twayitawo. Ngambira akulinaanye nja kuyitawo. Mugambe nga tosaaga nga kiva na ku mutima gwo. Kwata ekiweebwayo kyo tuweeyo mu maaso ga Yesu. Ate wuliriza, leero Lwokusatu olusembayo, on a serious note, leero Lwokusatu olusembayo katuweeyo ekirabo kye tugenda okuwaayo, tulete n'okwebaza. Omwezi guggwako, tulete n'okwebaza. Jangu oweeyo, jangu oweeyo, jangu oweeyo. Bwe tumala okuwaayo tulete okwebaza. Teekako mikono na basiiga amafuta. Leero njagala tugwe mu maaso ga Mukama tumugambe, Mukama, omugugu gwange gufuule mwangu. Saagala kutambula nga menyeka. Mugambe Yesu, saagala kutambula nga nkutuka. Abamu kumwe emigugu gya famire gijula obbatta, emigugu gy'obwavu gijula obbatta, emigugu gya buli kijijula obbatta. Naye mu ddakiika ntono njagala tuweeyo, bwe tumala okuwaayo tugweko mu maaso ga Yesu. Aleluya. Buli omu ojja kutwala eddaala osembereko mu maaso. Aleluya. Tube nange ngenda fukamirawo, ffenna tugwawo. Mumanyi lwaki ekkanisa eno bagiteekako omusaalaba awo? Mwali mwebuziza lwaki bateeka wano omusaalaba? Omusaalaba guno ng'ate guli visible, buli omu agulaba, gutujjukiza nti waliwo bye tutakyetaaga kumenyeka nabyo nga waliwo eyamenyeka nabyo edda. Kyetuva tujja n'ebintu byonna bwe tubisitula, bassebo ne bannyabo, kikkirizibwa okujja n'ebikumenya byonna n'obireka wano ku musaalaba, n'oddayo ng'owewuse. This is the meaning of the cross. Kati nkusabira, leero tojja kuddayo omenyeke ne by'obadde omenyeka nabyo. Guno omwezi ogumalako bulungi, ate n'ogujja ojja gumalako bulungi. Kwata ekirabo ky'ogamba, Ayi Yesu, ne kutula ku mugugu gw'obwavu, buli kikoligo ekimenya nga kya bwavu, kintikkule. Mugambe Mukama nti ko omugugu nga gwa ssente, ng'ezo ze nvunaanyizibwa, ozikozesa nga bw'oyagala. Mugambe Mukama, omugugu gw'obugagga ngukkiriza n'akuweererezangamu obwo bulungi, naye ekikoligo n'ekigugu ky'obwavu kintikkuleko leero, kitwale Yesu. Sikusobola ogwo omugugu, ogwo gumenya, ogwo muzito, era ngukukwasizza nti ko omugugu nga gwa buvunaanyizibwa, era nga gwa kubeera muwanika mulungi owa ssente zo. Mugambe, Ayi Yesu, obwavu si bubwo, bwa Setaani, mbweyambudde, neetikka bugagga, neetikka buvunaanyizibwa ne ssente, era naazikozesanga okwagala n'okuweereza mu linnya lya Yesu. Amiina. Kajjangu osooka oweeyo. Okwebaza ngenda kuyimirira wano n'abasumba bammwe nga bwe tubalangirirako omukisa ng'oleeta okwebaza. Ekimu eky'ekkumi otambula wali paka ku altar. Tithe oyitawo buyisi bwoti paka ku altar. Jangu oweeyo.